The newsroom, where untold story is revealed. Somebody said that Honorable Mpuuga said since he left office, it is not operational. I don't know if he actually said that, but I don't want to compare myself to him. We are not comparable. No, we are not. I am Joel Ssenyonyi, and other leaders are other leaders. So we have different yardsticks. When I came into this office, that's now when you began to know about the corruption in the Parliamentary Commission, which has been happening in the past years, because that's what they would sit and engage in all of this corruption. Now you know, because I'm speaking about these issues, and I will not stop to speak about them. So if somebody is complaining and saying, but now you're not different, you're more radical, why don't you keep quiet about certain things? I am not him. I am Joel Ssenyonyi. I don't entertain corruption, so I will speak about it. I'll condemn it. So the corruption that's happening in the Parliamentary Commission, which you never knew about, now you do, because we are here. And we'll keep letting it out. Sometimes we do it directly, other times say, okay. They might say, hey, but Joel seems to have a personal issue. Then I'll give the information to somebody, you put it out there. You have been seeing information out there from different people, because we shall avail this information. That's why I'm in this office. I'm not in this office to massage anyone. I'm in this office to keep the government in check. Ensonga za LOP, Joel Ssenyonyi kwoteeka Mathias Mpuuga Nsamba, buli lunaku olukya zeeyongera okubeera nga zilandaganga mabeere gambwa mu lulimi Oluganda nga bwe bagenda maaso n'okubeera nga bageresa. We twogerera olunaku olwaleero, LOP Joel Ssenyonyi avuddemu omwasi n'ayanukula Mathias Mpuuga Nsamba ku bigambo bye yavaayo n'ayogera n'agamba nti bukyanga alekulira office, Joel yalemererwa okugenda maaso n'okubeera ng'akola ne ku nsonga ze yaleka mu ddiro. Mathias Mpuuga Nsamba mu bigambo bye ng'agamba nti yaleka ensonga y'abaana abali mu kkomera ng'eri ku ttebo, naye eyo Joel tagenda nga maaso nakubeera nga agikola ku kaakati nno. Joel olufudde mu ggwanga ly'abanafu Abamerica mu nsisinkano ze babaddemuko n'abawagizi ba Nuupu abasinzirira e Bulaaya kwatuukidde olunaku olwaleero. Ono nno talina kigambo kiwomu na kimu kyagenze maaso nakubeera nga ayolekeza Mathias Mpuuga Nsamba wategeerezza nti ye omulimu gw'omukulu gwagenda maaso nakubeera nga akuba tooki mu ebyo gavumenti byekola, era ekimu ku byo kwe kujjayo butya bwe bagenze maaso n'okubeera nga beegabira ensimbi y'omuwoomusolo. Joel Ssenyonyi agambye si wakumutira ku liiso newankubadde bagenze mu kkooti, kaneeno katandika butandisi agenda maaso n'okubeera nga amusuuza omugaati kayagale kagaane. Video eno nzikiriza njikuwe naawe ogyerabireko byonna nga bwe bigenda maaso n'okubeera nga bitambula, wabula nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu. Video eno sooka ogimpere like etambulire ddala oba oliawo etuukane ku mulala eyandyetaaze okugenda maaso n'okubeera nga agifuna. Bw'ayagala olanga naffe simu zaffe weziri awo wansi, tukubireko tugende maaso n'okubeera nga tukwasaganya business. Atalina subscribinga nkusaba bambi subscribinga omale okoona ekkade okateeke mu all okagye mu personalize. Video eno kanjikuwe nga Joel agamba nti si wakussa mukono. To make sure the taxpayers' money is properly utilized. When that does not happen, I will speak out, I'll expose the rot and all of that corruption. No wonder they don't want me to attend the Parliamentary Commission meetings, because they know the dealings that happen there. Because if all was happening the right way, why don't they want me to sit there? So clearly now you know that all the while they would be sitting in these meetings cutting deals. That's why, please don't try and compare me, please. No. Our role is to keep the government in check. We are saying when we get to power, we shall just be arresting the thieves. We shall not be struggling around censure motion, now court, now this, now press conference. We shall just arrest and lock up the thieves, because there we shall have the powers to do that. Now, ours is to keep the government in check. And that's why the country is aware of many of these things, because we are playing our role. The country is aware. And that's why when you go out there, interact with them, they tell you about these things, because we talk about them. If we keep quiet, they will not be in the know. Kati LOP Joel Ssenyonyi waneno wagenze maaso n'okubeera nga asinzirira n'agamba Mathias Mpuuga Nsamba ku ky'okubeera nga beetwala mu kkooti, ekyo teri yakibavunaana, wabula ne kkooti omusango teyagusala mu
ku ludda lwabwe nga bo bwe bakirowooza, kubanga kooti yagenda maaso n'okubeera ng'eragira Kalaani oba tumuyite kiraka wa Parliament okubeera nga akwatibwako ng'amateeka bwe galagira. N'agamba nti Mpuuga beegabira ensimbi zino nga tebannabaweza yadde omwaka mu woofiisi ze bayita ez'akasiimo, ng'abuuza kasiimo ki ke bakuwa nga tonnamaliriza mulimu gw'okola, ye ate gavumenti ekuweetya akasiimo nti munnange weebale kutuvuganya bulungi. Joel agamba wakufaafagana n'Empuuga kama mbaya ni mbaya. Nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dua gwalina ebizibu ebyenjawulo eyo gy'osinzirira mukubireko okusima esembe y'okumi ajja agenda maaso n'okubeera nga akukolako weri ku screen mukubireko akadde kano kennyini abagende maaso n'okubeera nga akuyamba kankwe ate ebigambo bya Joel Ssennyonyi obyerabireko gwagenda maaso n'okungoberera. Bannaffe bano bwaba nga bagenda mu kooti okugezaako okwenanzaako enziru ate ne kooti teyabawadde ekyo kye baali baagala, kubanga kooti yavuddeyo n'egamba nti kaakati Kalaani wa Parliament, clerk to Parliament abonerezebwe ku lwa service award ze baawa ba commissioners. Kaakati clerk wa Parliament omubonereza otya ekikolwa ekyakolebwa kiba nga kyali kirungi, kubanga ye atula mu commission meetings n'awandiika minutes. Commission kyesazeewo kyalina okuteeka mu nkola yenga clerk. Kati kibasalawo kati tutudde wano twegabire sente, baali bakabeera mu ofiisi myezi bwezi ne batuula nti kati tukoze bulungi emirimu gyaffe twesiime. Babasiima ki emyezi bwezi nga mwakatula mu ofiisi? Munange yali leader of opposition nti gavumenti eyagala kusiima kubanga ogiwakanyisa bulungi ogivuganyisa bulungi. Ebintu bino munange tebikola makulu ne bwe tunabisiiga akazigo tutya. Kakati kooti gye baddukidde egamba nti clerk abonerezebwe. Kati kikulaga nti waliwo ekikyamu ekyakolebwa. Temuyinza okugamba nti erigo issues naki, naye kusingira ddala moral issues nti ebikyamu. Ekituufu kiri nti byo bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'obiwulira n'obiraba woyinza okumanyira nti ekituufu abasajja bano oba oliawo abatukulembera babivaako dda ebyokulumirirwa omuntu wa wansi. Buli omu agenda maaso n'okubeera ng'akola ebyo ebimunyumira era byasinga maaso n'okubeera nga ayagala. Kakati nno ekiri mu kibiina kya FDC nkugambye kitokota si kisaanikire. Kakati Dr. amanyikiddwa nga Amriyat agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti ebyo ebyekatonga bye mwagenze maaso n'okubeera nga mukuŋŋaana mwerimba. Era ono ayambalidde musajja mukulu amanyikiddwa nga Ssemujju Nganda n'amugamba atambudde n'engendo mpitirivu kwoteeka okulya enguzi n'ensimbi y'omuwoomusolo nga yeekweka mu ky'okuba nti ye mutangavu nnyo. Ebigambo bya Dr. Amriyat bibyo kambikuwe Oboy Amriyat. The Honorable Ssemujju Nganda Ibrahim is a speaker's peg boy whose integrity is deeply questionable. He's the only Ugandan who has superseded the record of traveling. I was a member of parliament, and travels do not come that easily. That he has managed to travel for more days than exist in a period of 180. Kakati nno Ssemujju Nganda ono nno ye agenze maaso n'okubeera nga ategeeza si wakwanukula musajja mukulu amanyikiddwa nga Oboy Amriyat, wabula ye ensonga zasinze okutunuulira zeze ziruma bannayuganda n'ezo eziri mu ggwanga Uganda ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Ono nno wasinziridde n'agamba awa nnyo Edrisa Musuuza ekitiibwa n'okubeera nga mwagala ng'omuyimbi so singa omuwabuzi w'omukulembeze. N'agamba nti ono Kenzo wano waayise era atulabyeko nnyo nnyini ddala nti teri Museveni gwe yali akozesezza n'asigaza favor mu maaso g'abantu. I like Kenzo as a singer and he has a value, but I don't think his value is in advising the president. I think the president was frightened. He got frightened with Bob Wine and the support he attracted. He now thinks one move of neutralizing Bob Wine is appointing every singer to something. That's how he ended up appointing Catherine Kusasera, Butcherman. He thinks every singer now must be appointed, and that's the only way you can deal with Bob Wine. And I think that's the only consideration, because I told you earlier when I was making a presentation to Parliament, there is a column of academic qualification under the list of staff of President's office, where for Catherine Kusasira,
where you are supposed to have academic qualification, you have Nini number. And I think our qualification is that she's a musician. So that's how diluted public service has become. And I think all the singers or musicians, wherever you are, just prepare yourself. You are all about to be appointed either presidential advisor or presidential assistant, because Museveni thinks you neutralize Bob Wine by attracting every musician. Kakati nno awo nno ebyo olumugudde matu omusajja mukulu amayikiddwa nga Eddie Kenzo agenze maaso n'okubeera nga ayanukula era n'ensonga n'aziwa lwaki yagenda maaso n'okubeera nga akkiriza oba oliawo okugenda maaso n'okubeera nga awagira President Museveni. Nze natuuka wa President n'angamba ofaaki lwaki oyonoona ensi yo muzibu ky'okuzimba abavubuka banno obabuulire baagale ensi yaabwe bagigatteko. Kati gwe ssebo oyimba nnyimba zibalaga nti mbi nanga okakasa Uganda mbi. Gwakugoberera ku BTN Media. Kakati nno Dr. Amriyat waneno wasinziridde n'asekerera Dr. Kano Kiza Besije n'agamba nti akasanke kakulema okumanya okukamala ebyoya nti baleete n'enganga n'amugamba nti kemwagadde okusuula FDC okugimalawo wano nno temugenda kgenda maaso nakubeera nga mutusobola. Akasanke kakulema, a person who has failed to run a city wants to run a national grassroots party. Really? Now this one, who has he ever managed? What has he ever managed in life? Apart from political nomadism, where he's been killing political formations, the DP, Subi, FOC, DJ, wherever he has left those political formations, he has left political turmoil. He attempted to bring political confusion to FDC, and we stepped on his neck on that. I am happy that he found us alert and we managed to block his political schemes. No wonder his only experience now is in presiding over a stinking city full of potholes and galvanizing political capital out of death, like the recent one of Tezi, where he is directly politically responsible, but only collects media to cry every day. He collects you people when he wants to shed tears so that he may be seen to be concerned about the plight of the people, so that he may win another election in the city. I hope the people of Kampala this time are alert. And I would like to take the opportunity on behalf of the FDC to tender our apology to the people of Kampala for fielding such a person as a candidate of the FDC for the mayoral seat of the largest city in Uganda. By the way, we saw General Saleh threatening to withdraw his support from him. Kakati msajja mukulu muna FDC mukungu era muna FDC mpajirwa gamanyikiddwa nga munyagwa ono nategezesa n'agamba nti ekyokubeera nga bamenyawo FDC baddewo kyekyokola kyokogena maaso n'okubeera nga bazimba nti akakyama amamera bw'okagolola obukulu kamenyeka bumenyesi bo betefutefu ogenda maaso n'okubeera nga bateekawo ekibiina ekipya bajjewo FDC ebadde bafuukidde akayinja mu ngato. Mu FDC onaliwo Kasozi akimanyi Kano Besigye yavuganyanga ne Jono muntu naye eryanye lyakozesebwa the brute arm yakozesebwa kuba members of FDC mayinja ga minzani gakuba abantu abantu abakuba abantu members of FDC bagadingibwa maje kikulaga nti mwalimu omukono omulala gwali invisible neche butandisa munache let me finish ate gwali omanyi abantu natukawo anti mu mwali mind center zikola buli kimu gwali oyinza okusuubira nti omusango gwa billionaires gwe bateeka buyinza okugoba togayanga kyezize my brother. You see in politics akasajja katono okanyomeranga mitala wa mugga. So kyengezaako kulaga nti bantu we bagamba nti no tuyina okutandika vehicle empya
naye eno in the meantime because parties are vehicles ezirimete okututuusa mu buyinza. Parties si ddiini si ggwanga. A party can be dissolved any time. Honorable Kasozi bagamba it's an abomination okukyogerako. Council Kasozi, I want you to look at obikule constitution ya FDC. You a founder member. That one I know very well. Lwaki article 36 mwagiteekamu? Egambe etya? Article 36 jibekule you a lawyer. Watukiriza. No. Article 36 anzikirize njimuwe. Article 36. Njirina era njimanyi. Article 36 anti egamba. Si kipya kyebatandika nga kirimu ne Lukwago yakolako DP manya Suubi manya nakola delegates conference manya Yeruwero manya nagenda Mitiyana manya nagenda nakola delegates conference endala oba Mbale Mweri Mbale endala eri Mitiyana kakati yazimu FDC akamala mu mwaka gumu ate yagamba ntino nandala FDC eyakamala mu mwaka kwegamba kavuyo kajje eri mu DP Musupi nawalala wonna akalese kakati there is also TJ akati akalese konna akaba byemu FDC nzere ekawefube kati gwendiko gwe kuandika ba munyagwa katonoterera nakungamba nti munyagwa ngenda kuwa embizi oji neda mugambe kyakimenyewo tokola muno tomukola kintu bwe kityo naawe astagfirullah kubanga bano bagambanga nti fe muntu oba agenda agende mu ANT naye bwogenda of doubt. He is a man. Poor man was harassed here. Dr. Beske and his wife, Dr. Winnie Kiza, Winnie Bianyima, came here, harassed Muntu, wanting him to resign. At an appropriate time, we will attend our apology to Muntu on behalf of those people. Now, even me, who succeeded General Muntu, together with the Secretary General, Honorable Nandala Mafagi, when we refused to serve the interests of Dr. Beske. Njagala ogera maaso n'okubeera nga mbeebaza n'obategeeza nti kyemukola kya mwendo mungi nnyo ogera maaso n'okubeera nga mungoberera akume atakumira mpeera ate mbaagaliza bye munjagaliza kale tusinkana ate mu mboozi zaffe eziddako nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zeegoberera ku mukutu guno subscribing, liking, sharing mubeere bulungi mwenna abanjagaliza obulungi ate era mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.